Edda ate ekisinga mama nfudde ne bannange kana akasimu okimanyi nti kafuta ataalisi era kazikidde gwotakyajinga simu ate ogibeerako buli kaseera kaka tukole mbadde nkyanyumya mbadde njazika bambi kusimyo tukole bwe timpako kusimyo dakika 2 mumalirize ndikuttisa bambi naye kaakati simu yange oluza kuliko airtime nga bwe yaggwako ddi leka naawe kwako tika nzigira mu face naawe walioseka waliokaaba munkubireko kati nze mmanyi okimanyi kyebannazzaayo bo baana njo ani gwenkubira gundi soma enamba Farida Katwadde ate ndowooza onsinga kunyumira faati bannange abaffe twabazizzaayo mukama mulungi nedda kali kazikidde kafu ekafu kakato anti kyembadde gafa abaffe bazzeeyo mbadde anti nedda mwe mukole bwemu ekyangu kikino kati ebintu bigule nga bakawummula tandika ogulayo mpola oba okitegeera kati omuntu bw'atyo omanya nti ki nti kentandise waba lituukire okuddamu nga byonna nkola ki mbirina nsifa betukola tuba kiki nedda nkyaliko kino kikulu anti kye neebuuza omuntu abadde ayoza asigwe ababiweereza webiri olweyo baate lwonna lutaddewa simanyi munnange bwentyo nyumya kuno nakulinayo okibayibumbulidde ddala anyway olweyo tuluveeko mbadde njagadde kugamba ebizigo yabireese era nfulumye wano akasimu kaliwe kazikiridde nga byenjagala okunnyonnyola mbadde gamba abireese nkugambye bibi n'ebizigo bya happy byebiriko mukwana ennaku zino happy habojeri ate nabimpa mu saizi ezi zonna entono enene nateekako ne habo sopu naleeterako ne bode oil kukuno kuliko nekigambo with sunflower nkugambye ate nga bifevaringa skins zonna eya oil eya dry bonna bibafevaringa wamma mumpereza ate munange agambye nti ababyesiiga tebookirwa na musana ye mulimu kali akalungo akakwata omusana yes ate leka nkubuulire nze mbadde sirina nnyo kasente kabigula byonna naye kasitakonye ku kintu kya anti aging awo mbadde sababireka sikulimbako amazima bannange ffenna twesige happy era abana bobo bazzaayo bateereko happy yes naye manyi abadde neddala tunyumizza kankuleke empozi n'ekirala Jesus. 5 years of madness.